Olwaliro mu kanyomero kaffe akamu kitundu kyo tutunulidde ebirwisa abasajja mu saaluuni ensangi zino. Farida Bongole musasi waffe yalina ebisingawo. Ng'obutetenkanya n'obuyiya bw'ensimbi beeyongera mu ggwanga bo abali mulimu gwa saaluuni naddala ez'abaami buli lukya bongera ebirungo ebinyweza obwongo bw'abasajja ne batuuka n'okusala enviiri buli kadde nga tezinnakula. Mu saaluuni eziwerako ensangi zino n'enviiri z'abakyala bazivaako dda bakanya kimu kuleeta byana biwala ebyakukka mu kunyigaana okuwembejja abaami oluvannyuma lw'okubasala enviiri eno nga yenkwaso etambuza abasajja serebu mu saaluuni nga n'enviiri tezinnakula. Nze enviiri kyo buli luvannyuma lwa wiiki mba nnyina okuyitayokko. Ngechikuisa ekyo kusala enviiri zive ku mutwe oba kamasaji akateko kankola bulala waliwo go saaluuni entuufu esana okuba muno obwana obuwala ate temulwisaawo nnyo buwala ak'okunyiganyiga. Abasajja mukagala nnyako tukagala anti kati edda baatuleetanga buli obuniimu buli ebaatunyiganga muno naye ne kasitwesi kali obudde obwo osobola okukeerabira bakunyiga ati obulago. Ate musajja yabeera akusaza enviiri ate bwakumaliriza nabye bayita mukyala nakusindika ew'omukyala awo oba omukyala oyo oba omusiwo gwo bagusoma batya simanyi na butaye mwagu. Abasajja bano bagamba nti n'embeera eri maka gaabwe ebasindikiriza okugenda okubanyiganyigamu kubanga abakyala baabwe awaka bino babivaako dda. Omukyala weeka masaajinga ku muvi ku mutwe yakaaba ono ali ena mwana ayonoonye biba biwanvu nnyo omukyala mbadde nga mukikwasaganya mbadde nga oli mukyala mbeera mwetegera mugamba masaji nga mbansaza enviiri ka oyiro ng'okatutte. Omukazi ayinza n'okukuleetera ekyangwe n'atandika kunyigisa kyangu ng'ayagala omwesonyiwa ebyo tobimugamba naye mukyabifunayo ebyo tosobola bifunayo era tobola abakazi ab'ewaka nno mugenda mutusobera. Abakazi tebakyalina budde bwaffe kati kommwe kofe saaluuni kebimale genda ebimalanga saaluuni saaluuni ebimala ogenda ovaayo nga buli kimu kyekyo ng'oli fuulu nga bakozeeko akaviiri bakayoyose bakunyiza amasaaji kakunyiga ebirowoozo n'obeera wamu oti. Bano bagamba nti wadde basasula ensimbi nnyingiko naye tebafaayo kubanga bafuna kye baagala. Kamasaaji keno waggulu ko kasukkamukko oba kiri obulula ekyokulya kugambye ab'ewaka mbayiyiza luvannyuma naye ngako kano nkamaliriza. Okawa ssente n'owulya ng'ozikawadde ku mutima wakakuumuzza ebirowoozo sina birowoozo byokka. Bo abamu ku baana bawala be tusanze bawembejja abaami bano boogedde. Waliwo omusajja azzaako yennakanyama amuluma lwaki tuba tuba masaaji nga eyo pain gy'abaawulira esobola okuba bonna bebeera baavuze nga bamma beera bavudde wano mu ofiisi zaabwe tubalaba nedda nsonga lwaki olumu batuula nnyo najjanga nakanyama omugongo ogumuluma kati nakugamba omwana gwe wano ntuula nnyo oba ofiisi omugongo ogunyiganyiga mukaawo ate ogenda olwanga gamba ndi fine wabula kyonkoledde okakasa. Yes. Basajja bakoowa nnyo gye babeera ab'ewaka tebakyabafiirako ddala nga customer care and service ate we tuba masaajinga ne basobola okutuleetera n'abalala kati awo oba mu masaajinzeemu akutiipinga n'akuwaayo ebiri era ffe gye tubaagalako abo abantu abasajja obalaba bafaayo ate bakeeyalinga. Nze Farida Bongole mu Kampala. Abike Media Promotions.